Why did you? Nayenza omukanze. Kyogamba oli mwana muto tomanyi kyenjagala. Kulaba kisoboka. Lukasi waali. Manyi wabula nze anaakwata ku matu. Wendika. Naye kati bino biki? Bino biki? Kati sebo omuntu bw'ataafuneko ssanyu olw'okubanga gwe wafuuka gudu Samaritan. Tinda kumakya Lukasa ndaba akeera. Nze sebo kumakya sijja kuba na mmundu. Oyo Lukasi bamugobye ku mulimu. Ng'omusuubira okuva awaawo mbwa kati alage. Yabonange zino essaawa siri mu mmuudu. Aye toddamu kunkwatako. Nange toddamu kunkwatako gulabe. Oba kyekyo kyakuleetesa okukiwalira omutezo. Ojjako. Ande. Gwe Ande. Tukimanyi gwe lambira eddiwaawani. N'ekyo tekikuwalukusa kujja ng'otukubira ekijjo otuleekaaniza. Nanti njagala Ande. Akyebasi obadde omugamba ki? Mugambe njagala ssente zanju. Olw'okubanga gwe tokola. Tokimanyi nti ssente ebula. Nze tongambe ebyo bya kisiru byo. Gwe genda omugambe njagala ssente. Kiri okay. Damunda. Ndakikwasagala. Badde mmanyi kino twakyogerako ennaku 3 emabega. Netukirizigamba ogenda kungumiikirizaamu. Anti kati ne bikyukamu. Njagala ssente ate kati. Siinaawo ssente. Pozi ng'ogenda kungumiikirizaamu ndabe ze naafunayo olwaleero ku mulimu. Nze nakoowa ebyo ebiboozi byo. Kye njagala kimu njagala ssente zange ate leero. Siinaawo ssente nga bwe nkugambye. Oba tosobola kungumiika, oba olaba nkukaluubirizza. Osobola kumpaayo emyezi 3 nkuviire. 3 gitya? Bwe kiri mu mateeka. So kiri gy'oli okungumiikirizaamu olunaku olumu oba okumpa emyezi 3. Nkuwadde lwaleero lwokka. Ate olwaleero lube lwaleero. Saala kuddamu kunyumiza ebyo bisitoola ebyo. Saala kuddamu kumbiikaana. Susie! A moment, please. I'm answering your question. So, on the order. Nzira ku mulimu. Oh, kitegeeza obeera with him. Yeah, ewaka navaayo ne ntandika okola enkiiko. Oh, thanks. Oh, thanks. Goddawo.
Just ndi mu kunoonya ddagala. Kyogamba eyo yonna w'oyise tewali malwaliro. Just noonya ddagala gganda. Omanyi andi ekifuba kyamukute kati yeetaaga ddagala lya hapo. Kamusabire abeere bulungi. Amiina. So kati ontwalako ddiiro. Era time onaabeerera free. Nakati ndi free. Lucas, ova kuŋŋamba tunoonya ddagala lya ani. Sorry, omanyi mwana. So kati ku proposal yange gye nagambako. Lucas, njagala muntu ali serious. Nze nakoowa ebintu by'okunzanyirako. Susan, gwanya okugambe nti serious. Ndi serious nange. Kiki kyoyagala nkole nkwakase nti ndi serious? Nnyo, kale nja kukubira essimu. Oba tugende bugenzi nzijewo. Kumiikiriza nja kukubira essimu. Okay. Tuuka bulungi. Kale, naye tuuka bulungi. Ng'oyanguyeeyo. Obadde wala nnyo kirya, obadde ontuusiriza na bwereere. Kunze wala. Naye mbadde nsuubira ogenda yita buyisi waka onaabe lumu. Kyomanyi kiri waka. Nze saagala kukola lutalo na mukazi we. About that, olina plan ki? Oki? Engeri Olivia gye yeeyisaamu gy'oli sigyagala. Naye nga gwe omuntu olina puroguramu kino obulamu bw'okudda mu maaso. Nande kati nkulaba omukazi atandise okukyusa. Naawe onkooye. Toyogera bw'otyo. Sisuubira nti okulaninga obulamu bwo bwonna okuwumala ewange. Ate oyagala nkuviirise. Ekyo si kye nkugambye. Lucas, kiki kyotya? Wali opangisizaako. Mubigaana. N'oddamu n'otereera. Katozzeemu n'ogwa buto. Tolowooza nti nno ne luli ekyakusuula baali bakazi. Anti abakazi bafuga. Mu bulamu bwange ekintu kyesobola kulowooza nako kwe kuyingirira obufumbo. Sisobola kuyingirira bufumbo. Bwe tulaba engeri Olivia gy'akufugamu. Bw'anagambye nti anfuga. Just omuntu omuleka n'alowooza mbu awinye. Mulimu bulamu tolina kye weegomba. Kikyotegeeza. Something like ebirooto. Ng'okola ssente n'ozimba, then n'otandika family. Kangende naabe eddagala.